Nyaniriza n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga. Nze nno sijja kubajjukiza kuba ngalo. Anti batandise okunywa kaawa n'okulya ennyama. Nyaniriza n'alinnya Sara Kagere. Nyaniriza n'alinnya Dina Kigga. Nyaniriza omulangira Daudi Goloba. Nyaniriza omulangira David Kintu Wasajja. Nyaniriza omulangira Daudi Chwa. Sebo omulabirizi Elia Paul Luzinda n'abakulembeze b'eddiini bozze nabo tusanyuse nnyo okubalabako. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda tusanyuse okulaba ne baminisita ba Kabaka bonna abayanjuddwa. Omutaka Maweesa no tusanyuse okumulaba mu linnya ly'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Abakiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu. Omwami Ronald Mpaji aliwo mu linnya lya Kaggo. N'abaami ba Kabaka abali wano abatwanjuliddwa. Abakulira ebitongole ng'ate abakulira ebitongole bakulirwa omukungu Anthony Wamala. Abagenyi mwenna tulinawo ne Nalulungi waffe w'ebyobulambuzi Sydney Nabulya yabadde Malaysia eyo yawangudde ekirabo oba yasinze okukola emisono. Saategedde bulungi naye ajja kujja mbuulire kye yawangudde naye gye ekiri kye yawangudde Malaysia. Abaweereza mwenna kwaya abantu ba Ssaabasajja mwenna. Nyaniriza Omumbejja Dorothy Nassolo Ssaabasajja Kabaka gwatutumidde lunaku olwaleero nga tukomekkereza emirimu gya gavumenti ya Kabaka mu butongole mu mwaka guno 2022. Omumbejja tusanyuse nnyo okulabako. Tubadde tumaze akabanga tetukulaba era bulanga eyo nebadde ekwebuuza. N'abagenyi abalala abaliwo nammwe tusanyuse okubalaba. Twayisa abagenyi batonotono anti tukyali mu kwekengera obulwadde bwa Ebola. Ennaku ezo baatugambye nti ne lumiima mawugwe naye yakomyewo. Naye mbadde ntunula ndaba ayambadde akakookolo sirabye n'omu nga bwe baatugambye. Nga nsubire nti bonna baabagema. Neebaza nnyo Bishop Elia Paul Luzinda atuwadde ekigambo ekirungi olwaleero. Ssebo omulabirizi tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Era ddala nkuwulidde ng'Olungereza olumanyi, omanyi Olungereza tabula. Naye n'Oluganda olumanyi. Mbadde mpulira awo engeri gy'ojja ebigambo mu Luganda n'obireeta mu Luzunga kyekyo kyennyini. Naye tweyanza nnyo ekigambo ssebo. Weebalire ddala. Okuva gavumenti bwe yaggyawo omuggalo ku ntandikwa y'omwaka guno, twaddamu okukola emirimu kinnawadda. Era emirimu mu mwaka guno gibadde mingi nnyo. Tufubye okussa mu nkola bye tweyama okukola omwaka guno. Kyokka n'okusoomoozebwa kubadde kungi. Tutuuse ku bantu ba Kabaka mu masaza ag'enjawulo mu Buganda, n'ebweru wa Buganda, n'ebweru wa Uganda, mu kwagala okulaba nti tutambulira wamu. Era tubatuuseeko mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu. Tubatuuseeko mu kutumbula ebyobulamu. Era tubatuuseeko nga tubatuusaako obubaka obw'enjawulo obutukwatako ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ebitongole byaffe babikwanjulidde. Kalabalaba Mirembe owa Werinde atwanjulidde ebitongole byaffe bifubye
okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo weewaawo ng'obwetaavu obw'okwongera okunyiriza emirimu nabwo bukyaliwo. Kyokka embeera y'ebyenfuna yakosebwa nnyo obulwadde bwa lumiima mawugwe, era nga kino mu ngeri y'emu kyataataaganya emirimu mu bitongole ebyenjawulo. Neebaza nnyo abantu ba Buganda abajjumbidde enteekateeka z'Obwakabaka n'okuwagira emirimu gyaffe. Mu Buganda abantu beeyongedde okukola ennyo, balimye emmwanyi n'ensuku, era bangi bettanidde okulunda. Baanukudde eddoboozi lya Kabaka mu kulwanyisa Mukenenya, bagabye omusaayi. Ekyamazima Kabaka Foundation kye kitongole ekyasinga okukuŋŋaanya omusaayi omungi mu nsi yonna mu 2021 mu nsi yonna, era baatuyita mu America ogenda okufuna engule. Ssenkulu wa Kabaka Foundation n'agenda mu Arizona ne bamuwa engule. Baweeredde abaana, era obwo bwonna omugenyi waffe Ssaabasajja gw'atusindikidde bwe bubonero obulaga nti abantu bangi ebyokwekubagiza bagenda babivaako. Enteekateeka y'oluwalo ejjumbiddwa nnyo mu 2022 okusinga myaka emirala gyonna bukyatutandika nkola eno, kubanga ensimbi ezaatuweereddwa mu luwalo zaasusse mu kawumbi omwaka guno. Ate n'abantu abajja okuva mu magombolola ga Buganda beeyongedde obungi. Kumpi wano omuddo tegukyasobola kukula bulungi, kubanga buli lwakubiri abantu babeera wano mu bungi buyitirivu. Entambula y'oluwalo nga bw'ebadde, omuwanika ne minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu bajja kwongera okuginnyonnyola Obuganda mu maaso kaawo, Obuganda bufuirira ekifaananyi ekituufu. Naye ng'ensimbi ze tufunye zituyambye nnyo mu kukola emirimu gya Kabaka, nga bwe nannyonnyodde nga tuggalawo oluwalo ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti eno. Enteekateeka z'Obwakabaka endala ng'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka, omupiira gw'amasaza n'endala zonna zijjumbiddwa nnyo. Buno bwe bubonero obulaga nti tutambula tudda ku ntikko. Obuganda mbwebaza, era ne bannamikago be tutambudde nabo tubeebaza nnyo olw'okutwesiga.